Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ki World Health Organization, bannayuganda ebitundu 7.5 ku buli 100 banywa omwenge, nga kuba n'ebitundu 5 ku buli 100 basajja, 25 ku buli 100 bakazi. Kyokka okunoonyereza okwakakolebwa Ssettendekero wa Makerere kulaga abantu abanywa omwenge ebitundu 68 ku buli 100 banywa omwenge omukolerere, ekyongedde okuteeka obulamu bw'abannayuganda mu matigga. Gwe guno omwenge ogupita kugamba omwenge omuganda naye no mu Kampala omwenge gutulina mu Kampala gwe guno omwenge gutuyinza kugamba nti omwenge bana abakola nga tebalina olukusa. Ekyennaku nti bangi kubasinga okukozesa omwenge guno ebitundu 39 ku buli 100 bagutandika tebannaweza myaka 18 ate ng'ebitundu 80 ku buli 100 bavubuka abali wansi w'emyaka 24. Abavubuka abafu abandibadde bakolerera okukulaakulanya eggwanga lyabwe n'okutondawo ebiseera ebyenkya omwenge gubafudde ekitagasa. Okusinziira kwa lipoota, omwenge guno gusinga kukolebwa mu byalo nga gukolebwa abantu aba bulijjo abatabikamu ebintu eby'obulabe eri obulamu bw'abantu. Oli bw'alowooza nti abasajja baagala kati maanyi ga kisajja ng'agattamu. Bw'agamba nti bw'awuliriza ng'ayagala abantu banywe ekintu baleme kwebaka obanga bakola ng'agattamu. Kati mu kaweefube w'okumalawo ekizibu kino, ebitongole by'obwannakyewa bivuddeyo okugatta amaanyi okulaba nga batema empenda ku butya bwe bayinza okumalawo ekizibu kino. Make sure that, of course, consumers know the difference between illicit and illicit, and they understand the damage of alcohol abuse. Tussaawo amateeka oba twongera okunyweza n'okwasa amateeka agafuga ebitamiiza n'ebiragalalagala naddala eri abaana baffe abato, abavubuka n'abantu ab'enjawulo. Kati nga basinziira mu nsisinkano gye babaddemu erungujja ku kitebe ky'ekitongole kye Reach a Hand Uganda, balaze obuzibu eggwanga bwe lyolekedde singa tebavaayo kwenganga kizibu kino. Motor accidents, many of which have fatalities, are caused by the impaired state of mind of the rider who has taken alcohol. So this is a serious issue that is not being given attention. Kati baagala wabeewo amateeka agayisibwa nga gakugira abantu okufulumya omwenge guno, mpozi n'okukugira okunywa omwenge mu budde obumu ng'okukwatibwa guba musango. Abagutunda lwaki baguguza abaana? We can no longer say that we have the freedom to drink at any time. So it's a question of making the bylaws and also enforcing it in the national legislation. Therefore, supporting the efforts to call for greater regulation of alcohol. Batubuulidde nti wakyaliwo n'omuwaatwa gw'okusomesa abantu obulabe obuli mu kukola n'okunywa omwenge nga guno. Tubadde tusaba nti gavumenti efube nnyo okukolegana n'ebitongole byonna okulaba nti obubaka buno butuuka ku muntu wa wansi. Ye Reverend Nathan Mugalu agamba kyekiseera abantu buli omu okusitukiramu okulaba nga balwanyisa omwenge mu baana naddala abavubuka n'okubudaabuda abakoseddwa enkozesa yaagwo. Ne n'okuyamba ku bazadde abalina abaana kisoboka omwana eyatawanyizibwa omwenge okudda engulu n'okutereera singa abazadde famire abaana bano tetubasuula n'abavubuka tetubasuula. Omwenge kye kimu ku byamaguzi ebikyasinze okuvaamu omusolo oguyingiza akasente mu kittavu ky'eggwanga wabula singa tegulondoolwa ate gwandireeta akabasa mu ggwanga. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.